akotani wange mama se mama akotani wange akotani kati endala no mu kitundu etegeeza ki ebyo ebyokulina by'ekitundu kyo kino tekimanyika kubanga omuntu gwe twali tusuubiramu kubaamu kintu ng'ekyo si musajja omugaga abadde ajja abantu basuubira okujja ne ssente alabika nti abadde ava ku mukolo kuba tatera kwambala kanzu atava ku mukolo naye bwavudde ku mukolo ndowooza ne bajja nga bamuwondera batika okubaawo ekintu amanya gange nze Kizito Fred chairman Lumugujja Kikando mbadde ndi ewange etabe saawa ndowooza nga 2 kitundu kati 3 nempulira amasasi 3 bwe nziruse okujja ku luguudo wegawulikise sanze muliraanwa wange bakubye amasasi mwami Dani Kosa mwami oyo yakuli ekika ky'endiga kirabika nti abadde ava ku mukolo ne bajja nga bamugoberera ne bamuttira mu mmotoka abaddemu ne mukyala we yasobodde okuwona n'avaamu ng'omulamu naye kyentegeddeko nti ababoda bayambye nnyo ab'omu kitundu okuba ababbi abo ne basobola okubakwata basseeko omu agenze akyali mulamu tetulinaamu era tetugwanko kikangabwa kino kye kisoosi era kitutiisizza nnyo ekwatidde mu mpagi za piki era kati okugijjamu olina kunyoola mupiira gwa pikipiki ne bagijjamu mukuba omukyala ne famire bayinza okufuwa ki oba omukyala abaddemu n'omukyala these gates have been closed. I think now so I also came when Zije. Maybe Munanga, that's a bossa, and I jaduka Sabubi. What's a bossa? Never bother. So now you to call post the Mulava. Now you book like a border card again. At the Tuesday, Walieri Kabumbu Mbu. Ababoda bagamba kati ono musi mfana nili mu byenkubiye nakola ki najjayo emundu this time abakubi accidentally emundu yegwa mu mpaji era eri mu mpaji ya piki zizikutte zigirumye era kati ovuze muzimenyesa endowooza kati piki nebakuba piki webakubye
n'alyoka ono adavuga n'abuukako n'adduka different direction ne wabaawo bamugoba ne bamukuba naye nze bwe ntugiddewo nga tannafa then ono w'emmundu n'adduka naye kati ndowooza somebody is accused personnel somewhere near n'awulira confusion n'avaayo n'aluka gyeyo emmundu ye n'agikopera n'agamba n'atukireyo bwe baagala okukuba kati n'atuuka n'agamba amukuba saidi y'ekika tufuna ennyika ennene nnyo jjajjaffe abadde atwagala jjajja abadde mukwano gwaffe kwegamba saidi y'ekika sobola kukinnyonnyola naye tufunye omuggo omunene nnyo okutukubiddwa era abakikoze tumanyi katonda yaba abasasula wokka naye jjajja olwaleero tubadde naye ku mukolo okumanyagana ekyabwe katusi essiga lya ssenkoba yabadde omugenyi omukulu n'agabula abazzukulu ne tubeera naye omukolo ne gugwa bulungi n'asimba omuti era nze ayogedde n'ebigambo ebisiibula nti jjajja tutambule tugende budde nga bukyali ne tuvaayo nga tewali mutawana gwonna naye mbadde nkomyewo mbadde na kapaakinga mu kibuga ngenza okubya essimu nga bankubira nti jjajjaawo bamukubye amasasi abadde ayingira awaka ninja bodaboda ngenza otuukawo osanze jjajja ngamaze omukuba amasasi era nga yasizadde omukka ogw'enkomerero naye kibi nnyo kitalo nnyo obuganda bufiiriddwa ate n'ekika kifiiriddwa omuntu abadde atwagala omukozi kugamba fe ab'endiga tulabye nnyo jjajja kumula mirembe amanya John Kisebwatu nze deputy speaker w'ekika ky'endiga nze amyuka omukubiriza w'ekika ky'endiga ate nga ndi katikkiro w'essiga lya Kireevu.